n'ennaku nnyingi mu linnya lyakulira bakaridinaali kutegeeza mu butongole lwaleero nga 21 Ogwokuna 2025 ssaawa 1:35 z'omulooba kitaffe Paapa Omukama amuyise amweddizza nga tuli basiimu eri Katonda n'obuweereza bwe obulungi. Twagala omwoyo gwe okwasa Omukama aguwe ekiwummulo eky'emirembe busaasi. Tusigale mu ssaala nze owammwe Mujibu Yanko, omubaka wa Paapa mu Uganda, eri abeepisikoopi bonna mu Uganda. Kitaffe Paapa ono ye 266 bapaapa bonna abazze babeerawo. Alwaniridde eddembe ly'obuntu, n'alwanirira enfuga eya demokurasiya, n'alwanirira obutonde, n'alwanirira abaavu n'abankuseere n'abateesobola, ate n'abantu ba Katonda mu mbeera zonna zebamanyi zijjawo ekitiibwa ky'omuntu. Ye Paapa abadde amanyiddwa nga Paapa obw'abaavu. Kale nno akyusizza obulamu bw'ensi mu budde bwe. Twongere okumusabira tuteeke mu busaasizi bwa Katonda, ate naffe tusigale nga tumuyigirako otwesooseyo bwesoosi, naye naffe olugendo lweno tulina okweyisa obulamu obw'obutukuvu ate